Minisita w'ebyemirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala abitaddemu engatto n'ayolekera mu bitundu eby'omu mabira ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja okulambula omulimu ogukolebwa ogw'okuddaabiriza oluguudo luno okusobola okumalawo ebinnya ebisusse ebiviirako obubenje obutaggwa. Bw'abadde atuuka ayaniriziddwa abakulembeze ab'enjawulo okubadde omukungu okuva mu Minisitule y'ebyentambula Alan Ssempeebwa wamu n'omubaka owa munisipaali y'e Lugazi Honorable Stephen Sserubula n'abalala. Engineer Mujokkola asoose kunnyonnyola minisita ebikoleddwa n'ategeeza nti omulimu gw'okuddaabiriza kilomita 1.5 nga mulimu n'okuziba ebinnya guwedde bulungi. 1.5 kilometers from the other side up to the end. So we did the work of reprocessing, removing the damaged asphalt, recompacted it back, and then we've been able to lay asphalt. Minisita ayogeddeko n'abakozi ne bamutegeeza nga bwe bakoze omulimu omulungi nga bano abasiimye n'abawente bajjokya omucomo. So how was the work? Work is going on well. Since we started, we haven't had any major challenge. Apart from some days when you have rains, interfere a bit, but the work has been going on well. The ability you have, the technical know-how you have, all the other things which have been causing delays, the issues of monies and what we shall sort them out. General Katumba ategeeza nti oluguudo luno lwali lwakukolebwa kampani ya Enago wabula olw'ebbanja eddene gavumenti lyerina eri kampani eno basala bakozesa abakozi abaabwe okukendeeza ku nsimbi ng'agamba nti bakozeko ekitundu kitono ng'ekisigadde kya kukolebwa Enago. Oluguudo luno lulina sections, buli section ziriko contractors ziriko okugiddaabiriza. Challenge tubadde tulina ze sente zibadde zitwekubye MP ezaba contractor abo kati nga ino section ya Enago project bebavunanyizibwa ku section eno naye batubanja sente nyingi tovola abantu twasala amagezi kati nga bakyatubanja netuteekawo tiimu yaffe eno okukola section eno. Bano era basitudde okugenda ku luguudo lwa Gayaza Kalaje okusobola okuziba ebinnya ebiri mu luguudo luno ebigootaanyiza ebyentambula mu kitundu ekyo. Kyokka abatuuze babadde basaba minisita ebinnya ebirala byonna bizibwe mu bitundu eby'omu mabira wabula n'abasuubiza nti omulimu gwa kukolwako era nga guno gwaweebwa aba kampani ya Enago nga bamulambuza omulimu ogukoleddwa era n'ategeeza nti n'oluguudo lwa Kampala Jinja Express Highway lwakukolebwa amangu ddala nga luno lwakwesolooleza ensimbi ezaalwo nga yo gavumenti kyerina okukola kusasula abantu abali ku ttaka mu lugendo okuyita. Omukisa guno ng'okyali wano Nabuyugwe, Namukono, this is Greater Mukono, oluguudo lwaffe olw'ebikolekolebwe. Express Highway nayo gyatuluma. Express Highway nayo ejja kujja. Bwenaabeze tujja kusanyuka. Express Highway ejja kujja ezo zemu ku project zetwagala okola nga zitandika. Omubaka Sserubula asiimye gavumenti olw'okuddaabiriza oluguudo luno kyokka n'agisaba oluguudo lwonna luddibwemu kubanga lukaddiye. Okwebaza minisitule newankubadde tekoledde nga kyetubadde twagala twongera okusaba gavumenti kubanga waliwo oluguudo lw'okola nga mayite kuli economic activities lwe luguudo olusinga okuyingiza ssente mu treasury y'eggwanga naye oluguudo lugaanye okugaziyizibwa ate ne baleka ebimotoka ebinene bisigale nga bikyayitako nti oluguudo luno nabalina okubanga luvudde kubanga ebbanga lyalwo liteekwa okubanga lituuse. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV Agale.